Congratulations Vivian Tendo, full figure ATABUKIDDE Maama Fina, amazima kukusibwa kwa Sefco nago togasuba. Nsaha ababyekoledde ku stage ate ye DJ Shield tobisibwa mbirina oli ku Wonderboy UG ate na subscribing atusabo subscribing ompelene no video ka like esobola tambula. Tubeyanza nnyo ba subscribers baffe namwe abalikinga videos zaffe kyemukola kyamaanyi nga tetunirabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa asobola okulombera edduwa ng'olina ebizibu byonna osobola mukubirako enamba eri awo wansi katuyongereyo n'amawulire gaffe. Congratulations Vivian Tendo, sanyu jerere eri Vivian Tendo oluvannyuma lw'okutwalibwa era jogerera ba social media in-laws bali mu congratulating naffe tukwagaliza obufumbo obulungi mukama akuyambe obeere bulungi. Gawe mumanyi ba celebrities baffe tibatera kuwangaalira mu bufumbo naye gwe katusuubire nti ogenda wangalayo nene mukama wakwatizaako ebyo nga tubitadde ebbali. DJ Shield yeebaza mukama olw'omuwonya accident ebadde ey'okubiri emabega kaawo yali nera afunye accident mu mwaka gwe gumu naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne mukama asigale ng'amukuuma. Ate ye King Saha ne Kadama w'e Dubai Brenda Miles babyekoledde ku stage olw'ensonga ya YouTube tugenda bawako eno video katono naye woba oyagala video yonna osobola okubako enamba eri awo wansi. Ate ye full figure ATABUKIDDE Maama Fina ku lukomo lw'essimu olw'ensonga za Sefco naawe kambikuwe obyewulirireko. Ani alagira ani? Akati ekitegeeza ye teyeetonda. Zali Ebyo nga tubitadde ebbali waliyo omwami ate avuddeyo ku nsonga za Sefco n'agamba nti gwabadde mupango era ayongeddeko n'agamba nti full figure yeegase ne Catherine kusaasira basibe Sefco bafune ssente basobole okuyisaawo ebyabwe naawe kambikuwe obyewulirireko. Dr. Sefco bamutadde kambabuulira amazima kati ag'enkomeredde kambyogere bampita Godfather kulikayo ssebo okusiba Sefco ebadde ddiiru ebadde project naali byogedde mabegako naye kibadde kibi nnyo nti ali mu kkomera obanga abireemu okusaaga. Ddiiru eno ebadde wakati wa full figure kusaasira abaho ne maama wa Sefco. Ddiiru eno yali yakuweebwa Yiga Sharifu n'ekyuka mu ndowoozo lw'akatengo ka Yiga Sharifu. Ddiiru eno ebadde eteekebwamu ssente omukulu nannyini ka apu akamu mu Uganda wano kubanga baamaliriza ka apu ako essaawa yonna bagenda kalonkinga kati baali baatugoba ku Facebook ate TikTok we yajjira abantu bonna ne bagenda ku TikTok kati kyekiseera bakendeeza amaanyi ga TikTok. Ffenna tugende ku apu kali abantu basooka ne banyooma TikTok nga bamanyi eriko basiru ne batagiwa budde kati yafuuka ensonga kati bali mu kuggyako freedom kugitemaatema. Tugenda ku apu kali buli omu gyagenda okwesanga nze gye sijja kubeera. Kaakali TikTok
ekimu ku bintu byabadde esinze okumanyikibwamu okuba ne freedom n'abanene baayo kati abanene bonna babayiyeeko amazzi tugenda kalika app era kusanga ng'oli brand ambassador wa app eyo ng'owemula ova kuba brand ambassador n'otemwako n'omusaala gwo omu kuba brand ambassador ye full figure owako ka app penge bike media omutabani wa mirundi isimole kisasi n'abasigadde era kyova olaba full figure yasooka okugamba nti ebyokuvuma mbitadde oda yali eva eri ow'omukulu nannyiniko oyo omugagga w'omu kibuga gwe bayita hamu era bino byonna bigenze mu maaso bannamawulire abayitirivu okubanga sefuka afuuse ensonga ku buli tv hamu yabadde abiteekamu ssente essaawa yonna buli omu ategeka obuziina bwe tubukwate tuyinza okwesanga ku hamuzi anytime now nze gye sijja ku